jako akawuwo kati baba bagenda kukola bateera tulajanira mama waffe nabbanja. Abatuuze ku kyalo Namuganja mu tawuni kansa ya Busiika mu disitulikiti Luweero ge bakomba oluvannyuma lw'abasajja abeeyise bannannyini ttaka kwe batudde okujja ne basenda amayumba gaabwe ssaako okusenda emmere yaabwe era nga mu kiseera kino bagamba nti tebamanyi kyakulisa famire zaabwe olw'ensonga nti n'ekirwadde kya COVID-19 kyaleka kikyusiza mu buli mbeera. Zino ze zimu ku mmwanyi zaffe ezaasendeddwa omuntu najja n'ava eri talina kyakugambye n'atandika okuyiikuula emmwanyi n'ebitooke ebimu byebyo zonna ne basenda ne basuula eri. Obuzibu naffe tetubumanyi, tewali yatutemezzaako, tugakolanga ebimotoka bijja bitiya bitwala buli kimu byonoona buli ekisanze tetwategedde. Serugo Moses nga mutuuze ategeezezza nti omusiri gw'emmwanyi gwe mwonoonedde gubadde gubaze okukamala era nga gutuuse n'okukungulwa bw'atyo n'ategeeza nga bwaludde ku ttaka lino era ng'abadde tamanyi nannyini omutuufu naye nga yeewuunyiza nnyo ate okulaba ng'abantu batamanyi bajja ne tulakita ne basenda ebintu by'abatuuze byonna. Ensonga zino zaatwisizza bubi nnyo era nagenza omusango guno nga batumenyedde ebintu byaffe n'emmere naye ngenda ku poliisi ne bampa referensi ne mpaayo ensonga zange era nkyalinda naye badde sinafuna kuyambibwa okwenkomeredde. Ennyumba yaffe gye twali tuzimba yonna ne bagikoona ne bagamba ly'ettaka lyabwe naye nga baatusangako tebaagala kuteesa na muntu yenna, tebaagala kugera na muntu yenna, bagezaako okubabuuza tebaagala kwogera, tebalina ansa gye batuwa. Bano bakoonye ennyumba z'abantu badde basula ezo ezibadde zizimbibwa ssaako n'okulumya abantu era nga abatuuze bategeezezza nti omuntu yasenze ettaka lyabwe ye Kigundu John ng'ono obwedda asenda emmere yaabwe ko n'ebintu byabwe ate nga bw'abadduulira nga batalina kye bayinza kumukola kubanga ye munene mu gavumenti. Oyo atubonyaabonya ayinza okuba Kabuye oyo wa muzeeyi Kaalule nga bali mugundi ne paatu oyo paatu nange era putula naye yasooka balambuuza wano yagambye ekkuba ajja kuddamu alizibe ani yaliggudde era eyaliggudde ani yamuwadde obuyinza obuliggulawo okuyingira mu ttaka lye. Ye yagambye wano yagulawo wonna wawe okuva wali awalime paka eno. Abatuuze batulaze ebiwandiiko ebikakasa nti ku ttaka kwe batudde baagulako kyokka nga bakanze kukuba masimu eri RDC Luweero okubayamba wabulanga buteerere. Ne bagezaako okundaga bye bandaga ebyapa tituze n'ebyapa byo bivunaanyizibwa ku ttaka lino byonna tubirina naye nga nze sibitegeera era nabagamba nga ebyapa sibitegeera nze sitegeera kyapa naye bwe muba nga mubuli ku butuufu twandibadde era tukozesa enkozesa etegeeragana ne bannyini bifo bye musanzeemu bifo byabwe kuba babituddeko emyaka 10. RDC aganye okujja okutuyamba kakati minisita w'ebyettaka ajja atuyambe naye tuli bubi abaana twabasigaza bato bafunye ebintu byabwe byonna babibajjeeko ne babisenda. Bano basinzidde wano okusaba minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka okuyingira mu nsonga zaabwe okubayamba kubanga tebasigazza kintu kyonna era ng'ensonga ezisingawo bazitudde ku poliisi y'e Busiika naye nga tebannaba kufuna kuyambibwa kwonna. Tusaba RDC maama ojja otuyambe RDC Luweero ojja otuyambe ekintu kino kituyitiriddeko bannaffe abasajja batutulugunya nnyo bajja batutulugunya baagala kutugoba maama tuyambe RDC tudduukirire. RDC twakolaganye n'omutuuze wano pasita n'amukubira essimu RDC Luweero lwonna tumulinze kuba Luweero tubadde tulina okumusisinkana okuva ku makya tulinze RDC tetumulaba era RDC gwe twagala ajja asobole okututaawuluza. Bagamba tetwagala bamanyi ebyabwe bagambye Kabuye tebamumanyi ne Naafuka tebamumanyi ne Isaac tebamumanyi naye ate nga Isaac ye yabaleeta. Frederick Bumpenje nga ssentebe w'ekyalo kino ategeezezza nga naye bw'atamanyi nannyini ttaka lino mutuufu kubanga tewali muntu yenna yali abeeyanjulidde ng'akakiiko mu butongole nti ye nannyini ttaka lino bw'atyo n'asaba abakwasisa amateeka ko n'abamusingako okuyingira mu nsonga zino. Era ng'omu ku bo yafa owookubiri waali ye Kabuye. Tugezezzaako okwagala jjeeno mu biseera bino bye tutaaguseemu naye tumukubira amasimu yagaana okulabika naye nga yagezaako emabega eri ng'aleeta abaana bagamba nti be bannannyini ttaka eryo ab'omugenzi nga bwe muli n'omusika yali tamuleetanga olw'okuba abadde akyali muto
naye bwemaliriza emisomo gye n'amuleeta twakisanyukira. Wabula omugagga John Kigundu ayogerwako kubanga yasenze ettaka ly'abatuuze ku lukomo lw'essimu agambye nti bonna be yasendedde emmere ko n'amayumba gaabwe yabasasula dda era nga wano wawe bwoya ng'akyasigazza kwe kubagulako omusango gw'okusaalimbira mu ttaka lye. Abantu bonna twabasasudde n'endagaano tugirina ssebo ekyo ne chairman yakoonyeko sitampu tewali gye tutaasasula. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kubanga embeera gye tulimu ffenna tuli bantu yagamba simanyi ataasa baana